Batoba nga abeekutudde kutuli bulala famire ekulemberwa omwami Jose Chakala. Ekirowoozo kye mwafunye okutandikawo obulamu obwammwe kyabadde kirungi lwa nsonga. Akange kakira ebyaffe. Amazzi amasabe tegamala nnyonta. Omwana bw'akula ava mu maka ga kitaawe n'agenda atandikawo amaka agage. Ate era mpaawo alifuna kisiikirize kigazi mu muti gw'ataasimba okusinga kagusimba. Mutuli bulala babadde tebaabatungiramu. Era n'ebbanga lye mwekuumiddeyo mwekuumye nnyo muli bagumiikiriza nnyo. Nkimanyi yonna gye mugenda kukola ebyamagero kubanga ebitone mubirina. Ate ne experience mugirina. Ate nga mubadde exposed ku nkola y'ebintu ebbanga lye muwangadde ne Jose Chakala. Nkimanyi mugenda kubeera baakabi nnyo n'okusinga ebbanga lye mubeeredde Mutuli bulala. Naye ekizibu amaloboozi agabafulumamu. Okwawukana kwammwe si kye kikulu. Naye amaloboozi agali mu bafulumamu essaawa eno omu ku omu. Njagala omuntu yenna agenda okwogera ekikyamu ku Jose Chakala nga bw'abadde tabasasula bulungi oba nga bw'abadde abeefuulirako owakabi, otandike ng'omugulumiza. Omwana oyo musajja nnyo okufuna ekirowoozo ekibakuŋŋaanyiza awamu ate ne kiroka ne kitafiira mu ttaka. Omwana oyo musajja nnyo okubakulemberera emyaka ena nga mukyali bumu ng'ate muli mu myaka gye gimu. Nkimanyi nti eby'omunda tetubimanyi kubanga ffe tubalabira ku stage era tubalabira ku screen. Na buli ayogera anyumya ku bya munda nti eby'omunda tetubimanyi. Naye eby'okungulu bye biraga eby'omunda. Yenna gw'osanga ali olubuto automatically abeera yeegadanga. Ffenna tubalaba we mwajjira Mutuli bulala si we muvuddemu kuviira ddala ku nzannya, endabika n'enkyuka y'obulamu. Na bwe kityo bw'obanga oyawukanye n'omuntu totunuuliranga nnyo kyakututteko kubanga teyakusanga nakyo. Wabula njagala ofokasinge kuwa gye yakujja. Obwo bwe buzibu bwange n'amani basudde kyova olaba nze neeyita wa lukwata so si wa kabula dda. Ndi muwagizi w'abasudde naye mu bbato yaabwe nali ttiimu Kasozi. Nti weewaawo omuntu abeera alina kyakubyeko era ky'oyagala okutegeeza ensi. Naye ekibuuzo kirina kubeera kimu, yakusanga na ki? Yakusanga wa? Yakujja wa? We mwegattira? We mwawukanidde? Mwegatta onyirira nga mwawukanye ofeedinze oba mwegatta ofeedinze nga mwawukana onyirira? Yakusanga weevuga ng'akuzizza ku bigere oba yakusanga ku bigere n'akutanga weevuga? Mbadde mbasaba y'ekintu kimu, musooke mutunuulire mwana ono gye yabajja. Temutunuulira kibaawudde. Ekyo ekibaawudde njagala kibeeweera mu kijjukire mu mutima nti kye kibaawudde kubanga sparking factor ebalaze ekkubo okugenda okutandika obulamu bwammwe. Naye mufokasinge ku kye ekyabagatta n'ebibala ebivudde mu kyabagatta. Achievement mu nsi eno esinga si ze ssente zokka. Era ky'osobola okufuna mu muntu ekisinga si ze ssente zokka. Naye experience, being exposed and connections, ebintu ebyo bye bikola ssente. Era omuntu ku dduniya kuno agoba ssente zokka kitera okumubeerera ekizibu ennyo okugaggawala kubanga n'oluusi aba talina nsonga lwaki agoba ssente. Naye sooka omanye ensonga lwaki ogoba ssente era omanye biki ebireeta ssente. Experience and being exposed. Omwana oyo alina obukulembeze ekyo tusooke tukkiriziganye ffenna. Ate era nammwe muli bawulize ekyo tusooke tukikkiriziganyeeko.
kubanga si kyangu omuvubuka ku myaka egyo okukulembera abantu baali nabo mu myaka gye gimu. Ate era si kyangu bavubuka ku myaka gyammwe okuwuliriza omuntu gwe bali naye mu myaka gye gimu nga n'oluusi bayinza okuba bamusinga oba okuzannya, bayinza okuba bamusinga oba okusesa, bayinza okuba bamusinga enduulu. Wakati nga ngulumiza obukulembeze bwa Joseph Chakala obulungi n'obukulembeze obulungi ebiseera ebisinga buva mu bakulemberwa bo b'okulembera bakulemberekeka. Mbawa saluti yammwe. Kakati mbasaba ekintu kimu, musale amaloboozi oba muba muwulira nga mwali yagadde amaloboozi ago gajje gasooke gagulumiza omusajja ono omuto eyafuna ekirowoozo ekyaloka ne kitafiira mu ttaka. Era mwenna ekibafudde kye muli lwa nsonga nti amannya gammwe abasinga gatudde ku linnya lya Joseph Chakala Lijjinja. Joseph Chakala ly'ejjinja okubadde kutudde amannya gammwe. Na bwe kityo ejjinja okutudde ekintu tebalisindika busindisi, bategulawo litegule. Joseph Chakala temumusindika busindisi. Joseph Chakala njagala mumutwale ng'oluzzi mwe mumaze mmwe okusena. Temwonoona mukujjamu ngoye zammwe mwonoonemu. Muleke n'abalala bajje basennemu. Era temumutamya kuyamba na kufuna kirowoozo nti ekirowoozo kye yafuna eky'okubeera obumu kyali kikyamu, kubanga yali atambula. Weewaawo yayinanga ba backup be yali akola nabo, naye yali asobola okubawangayo ku buli vidiyo ne mutakola gurupu ebakola ki? Ebagatta. N'ekirala bw'obanga ovudde mu kampani yonna ng'ogenda mu kampani endala okusaba omulimu, mu by'oba okulembezanga oba ebakubuuzanga ki ekikujje mu kampani eri okujja okwegatta ku kampani yaffe, toteekangamu ebigambo by'ensasula. Bw'ovanga mu kampani yonna n'ogenda osabe mu kampani endala omulimu ne bakubuuza nti naye oyagala omulimu wano obadde okolera eri, nekyo ekikwawudde ne kampani eri, toteekangamu nti ekinjawudde ne kampani eri ebadde ensasula. Babadde bampa obusente butono ate era nga tebabumpeera mu budde, ne ŋŋamba bakozi bannange tuve wano tugende. Bwe baaganye nze ne ntambula ne ŋŋinda amakubo gange. Tewaliyo kampani egenda kwesigisa mulimu n'oyo taboya. Mu bigambo by'olina okwogera birina okubeera nkuze. Njagala kukyusaamu, njagala kusaavingirako mu kampani ndala. Mpangaddeyo erinnyo obumanyirivu bwenzizyeyo mbadde nsaba kubuleetako mu kampani yammwe. Then ojja kubaamu ensa. Naye bw'otandika okubotaabotana anti mukama waffe netukola okuva ku makya tukusaye munnange abaana be basomera ku zi Victoria sukulu naye ffe abaffe basomera eri mu Bukindagateni ate nga n'amazzi bwe gajja. Omusajja akola mu ffe ku maanyi gaffe ku ntuuyo zaffe kwatambulira. Tewali kampani egenda kukuwa mulimu. Secondary, nina kampani emu e Dubai gye nakyalenjinga nempa omulimu oba nakibanyumizaako. Nagenda ogisaba omulimu bambuuza olina experience ya myaka emeka ne mbabuuza mwe mulinawo kampuni gye mwateekawo egaba experience nga yakademe yammwe nti abaveena abafunye experience balina kujja wano. Era singa mba nina experience kitegeeza neyo kampani eyanneesiga nempa omulimu nga siina experience gw'otuuka okuŋŋanyirwa gw'ayagala ebya experience ya risikinga. Kati gwe lwaki si gwafuuka risikinga okumpa omulimu? Ne bampa omulimu kuba nabannyonnyola ne mbagamba muleke kampani endala gye ndiddamu okukolera embuuza experience ng'experience nagijja wammwe. Mu bufunze kye bajja mu kampani naddala ku mulembe guno si ze ssente zezokka, waliwo ne kye tuyita experience.
abamu mwajja temumanyi kuzannya naye nga mulina ebitone ebizannya naye nga temumanyi how. Bwe mwegattira awamu ne mutandika okwetereeza era mwana wattu ne mukubwako eddagala ne mufuuka nga buli kye muzannya kiwooma, kitegeeza mwafuna experience ku nzannya eya stage n'ey'oku butambi. Mwafuna emikwano, mwafuna connections, yonna era gye mugenda okugenda ne bw'oba osaba endorsement oba kalango konna. So gannali nkolera mutuli bulala family ng'emanyikiddwa buli omu. Mwe mwazannyanga mwe sibi bannaye sibi experience ye by the way teweetaaga na kwennyonnyola kuba kumanyi experience ogikoze eki ogifunye. Kakati ne company ekuwadde experience kintu kikulu nnyo. Ate bw'obanga ova mu company emufubanga nnyo ogende ne recommendation mu company endala. Ne bw'oba owulira ogenda kutandikawo yo gweyo mw'oteetaagira experience gye wajja experience waawo ekitiibwa. Si bangi ku myaka gya Jose Chakala abagamba nti sijja kusayina nzekka. Mu video mwendabikidde ne Sibika alabikiremu n'Afande kalabikiremu ne Mama Nakanjako kalabikiremu. By the way Mama Nakanjako ye akyali era tannayogera kigambo kyonna. Kakati eno ensi bagiyita nkwetaaga naawo nneetaaga. Awo woogattirako Jose Chakala noga ntakusasudde ate abaakusasudde ekisinga kuba akugabanyiriza ku audience ye. Naye nkwetaaga naawo nneetaaga ani asinga okwetaaga munne? Mu kaseera kano muyinza okuba mutengeredde naye gye mwatandikira mwe mwali basinga okwetaaga Jose Chakala. Sigamba bakozesa nti omuntu bw'oba omuyambye ekitegeeza kumunyigiriza. Sigamba bakozesa nti omuntu bw'oba omuyambye ekitegeeza kulya magumba. Naye tunuulira wa gye nakusanga nawa we twayawukanidde. Biki bye nakusanga nabyo na biki by'ogenze nabyo. Okole Warren Abitex oyo omulaba twayawukana bubi. Twayawukana bubi. Twekyawa. Netowulirangako kigambo kyange nga kyolekera Abitex ekibi. Kubanga situnuulira kyatwawula. Ntunuulira bulamu bwe yankuumira nga sirikaayo sira. Ngambye situnuulira kyatwawula nawe twayawukanira. Naye ntunuulira obulamu bwe yankuumira nga sirikaayo sira. Era toliwulira kigambo kyange nga kiri hash eri omusajja oyo. Ne bw'aba teyali mulungi 100% gyendi, naye ekyo ekitone ekirungi kye yali gyendi kikola nga detergent okunaazaawo obumulumulu bwonna bwe naalirowozezza nti bwe bwalina okutukola ki okutwawula. Njagala nnyo mutunuulire ebirungi ebiri mu muntu naddala nga mwawukana than okutunuulira ebikyamu oba ebyo ebibeera bibaawudde. Then mujja kumuvinga, mujja kuba baakabi. Naye singa omukazi ava mu maka gange n'agenda mu maka g'omusajja omulala, bw'atandika okungeya eby'omu kisenge eno gy'avudde n'omusajja omulala ajja kufunamu okwekeka nti lekooti ki ekikakasa nti nze tange Sibi tooka genda ttamya abantu ensi n'okuyamba. Ate gwe Sibi bonna baaliyogedde. Nkimanyi obadde onyigirizibwa. Tewali ali waali nga biwooma buwoomi
nga tewaliwo kunyigirizibwa. Nkimanyi Sibi obadde onyigirizibwa oba osanga era singa obadde tonyigirizibwa oba osanga tewalivuddeyo naye mu bonna aboogedde gwe tewaliyogedde kuba ate ono akwagadde nnyo. Nga n'olunaku ye excellence Kyagulanyi lwe yamuyita e Busaabala yagenda naawe wallahi nga tonnawera weekomomma mu bantu ono nga ye already amaze okugundiira munaye nze landiroodi naye nga bambi otyayo jangu yagenda naawe teyakuleka mabega. Si byennyonyi olinnyeeko simanyi oba n'ezo tuli bulala ye yazitwala Kyakala akasente okafunyeeko nalaba wazimba n'amalaalo g'omukadde munnaye weebale kubeera n'amagezi mu ssente ze wajja mu tuli bulala share yali kula Bonita ne Luweero n'ogulako Makex n'ozimbako n'amalaalo ga maama. Sibi nkakasa mu bantu bonna ate gwe asinza okubenefitinga mu Jose Kyakala, gwe asinza okufuna mu Jose Kyakala, naye njagala olabire ku Buchamaani gwe, njagala olabire ku Buchamaani gwe, njagala olabire ku Buchamaani gwe. Olubuto lwe buba lulimu emmere y'omuntu, omuntu oyo akuba kale n'ekkwata. Olubuto lwe luba lulimu emmere ya munno, omuntu oyo akuba kale n'ekkwata. Si kibi okwawukana, nye tewaali gassa eddoboozi lyo ku maloboozi agakuba Jose Kyakala. Manyi nsimu n'ebitukolwako si bye ebikulu, naye ani abitukoze? Yali ani? Caesar, ye Julius Caesar oyo gwe baafumita ebiso. Bonna baamufumita era ng'akyalwana, naye waliwo munne yamufumita n'anafuwa. Naawe Sibi, naawe sijja kugamba nti mubadde bannaakalyakaani naye ku kyetulaba kungulu kitulaga nti munda mubadde bannaakalyakaani mmwe ababiri. Obulanga obufunyi obubwo endorsement so zirina, wagenda ne Nigeria n'ozannyako na Sabalo. Ani yakuma ettaala eyo? Anko Timu Kizito omubuze oba yazaawa situmanyi, oba Anko Timu Kizito yafa oba teyafa, naye yabula ndowooza yali 2019 ne guje guli eno mu America tetuddangamu kumulaba LA Los Angeles gye yabulira, naye agamba kando terina kyefiirwa okukoleeza kanda endala. Naye singa nange mba nteeka emmere mu kamwako nonnuma engalo ate kiyitiriramu. Tukkirize nti Sibi wooteeredde Jose Kyakala ne we wajjira byawukanamu ne bannaggwanga ne basseggwanga oba abanyumizi ba comedy basobola okukirengera kubanga kiri mu giraasi. Bonna abalala boogere, bonna abalala bakube Kyakala, naye Sibi gwe sirika kubanga kyonna ky'oyogera ku Jose Kyakala kimuleka wansi, ate nga gwe yakuwa madaala gambuka, gwe lwaki omusimira bukumbi bumussa wansi mu ntaana? Era lwaki omutamyi okuyamba? Kubanga mu byonna ebyali baddewo kati ate gwe yali badde ajja n'agamba byonna babyogera twayawukanye naye balimba oba bakisusizza, gwe yali badde aterayo n'omukono. Naye bw'omukkaatiriza wallahi nse kiraba nti amukyamu nnyo mubi nnyo era n'endorsement size zigenda kwesala. Oyagala ali Kasasiro ng'ate gwe yakujja Kasasiro? Okwawukana kya bulijjo. By the way, muwangadde ebbanga ddene mbesiimisa era mbawa ekitiibwa mwenna abakulembeze n'abakulemberwa. Naye kaakati tumuvinge on kubanga n'ava mu maka ga kitaawe taleka ng'amuvumye. Tumuvinge bumuvinzi on, munnammwe temumwetamya nsi.
era talina kyababbyeko kye mwajja nakyo nekyo kye mugamba kyaba ababbyeko mwakijja mu ye naye kasita abalekedde akatiba omuntu yenna ne bwali kubbako byakubbyeko naye ng'akulekedde akatiba tokaana naye wano muganda we yagambira nti ekitatta muyima ente ze tekizimumalaako muyima eze kyakala bw'aba takusse ng'akulekedde brand n'endorsement osobola otandika obupya ate ye tomuleka ku ttaka kubanga n'abantu abalala mujja batiisa okuyamba kubanga babadde babeesiimisa naddala gwe sibbi nani ne Jose Kyakala mubadde ba best friends gw'ate akulaze nnyo ensi n'okusinga bonna ababadde mu group Tata Kimbowa yali mulungi atali mu mataala yayina ebyokulya ebirungi naye ng'abuliddwa akatale waabitundira Tata Kimbowa tuli bulala family yekuwadde platform neeraga ensi nti you are extremely talented Naboga nti nebimu nze mbadde mbiwandiika nebirala nze mbadde mbikola tunuulira views zo ng'okyali Masaka gye baakujja ne views zo olunaku olwaleero endorsement zo ng'okyali eri n'endorsement zo ng'oli wano kati gwe wali olowooza nti ye wali ogenda musasula ki mukwano gwange omunywanyi Stone Kasozi gwenzikiririzaamu ennyo menta wange my number one mentor yayavuwala nadda mu kyalo baawukanye ne basudde mu kabula dda azzeeyo akoze ekibiina kye bakiyitanga Lukwata Advance okusooka kyali Lukwata Gita Singers nga bakyali mu Sise Nakku Moses Katende Guludde ne Immaculate Nabiri oba amanyi basudde n'abalala Sise Nakku ne Moses Katende we bafa basudde atandikawo kabula dda Kasozi amugoberera bagenda bonna bye beekolerayo byali bingi Kasozi adduka ddayo mu Lukwata naye agituumye Lukwata Advance ayavuwala adda mu kyalo Hassan HK ne Festo be baamunona era teepu kwe yaddira bagiyita bwendiba nfudde okwali oluyimba nalweyiso komawo nnyambe naye teyafunako ssente bali be bagitunda be baafuna naye nga yabeebaza nti mwebala okunziza mu kyalo okunziza mu bantu n'ekyo kya bugagga totunuuliranga nnyo kyojja mu muntu naye mutunuulireko ku kye tuyita social capital ebirala byonna mukyali bavubuka bato mukyatambula olugendo ffe waffe Buganda tugamba nti gaayise tegayoolwawo agagayise mugaleke kasita gayise mukyali n'obudde essaawa eno omuntu wa disappointing abantu nga Bassebata aba Ebonizi bamwami Katende bamwami Bosa ani abalala kanato yayinza okubeera omubi ennyo kubanga bano enjuba yaabwe eri mu kugwa kyokka ate mmwe enjuba yammwe eri mu kumeruka naye temufuuwa ate kabiriiti kagikuma kakyayina enjuba nnyingi endala ez'okukoleeza weewaawo n'abakozesa kano kammwe weewaawo ojja omuntu nga talina kyali naye n'omusawo bw'abajja mu ddwaliro tajja na bikozesebwa ajja na mutwe gwe era gwe gumusasuza oba gwe gumufuula ow'ensonga eri eddwaliro naffe bannaffe abakozesa nammwe kano nkabalekedde wamma kammalirize sibeerabiza gye twavudde kambasiibule yenze yeeko anyumya bye wekkutira n'oleka emmere anti nnyumya bituŋŋonona Jose Kyakala oli musajja eŋŋwaŋŋuli omusajja emmeketa ate era saagala omutima oguyamba gukufe kubanga n'omulima
alima ne bifa ne tekitegeeza nti nkyana afa njala olw'okuba yaggwamu amaanyi agakola ki agalima. Kola gwe ky'oteekeddwa okukola. Waliwo omusumba wange bamuyita Tom Mugerwa Emutundwe. Tom kyokka nno nasiibudde dda kati ate laba nnandaze. Musumba Tom nali mpulirako okubuulira kwe lumu. Nawo omuntu enkota yange ey'ettooke mu COVID n'akawunga. Ninaatanneebaza nako. Naye mba nkyekubagiza mukyala Tom kye yava ŋŋamba. Towaddeyo wadde Katonda. Kakati naawe saagala abalya mmere bakumale mu maanyi. Naye wanga Katonda obakola ebintu ng'obikola ku lwa Katonda yeyekka ajja okukusiima. Ne zino ettaala gye zigenda yonna okusayiningira ojja kukimanya nti ettaala ezo nze nazikuma. Ne bwe ziba zaayagala okwokya ennyumba yo kasubi naye oli kyenyumirizaamu nti nze nakola ki? Nze nazikuma. Naye nga mmwe bannaffe gy'omaze okusena tojjaamu mpale kuteekayo feeses. N'abala baba bakyayagala okusena. Nze yeekolera ttongwa. Ku luli nze nayimba ne bbaasi. Nsula ggaba olumu e Masaka nina eggana ly'abakazi ekirungi n'abaana